tutunuulire nnyo lwaki his excellency the president olwaleero bwe yava mu 86 ne tujja n'ennyingo 10 zetuyita 10 points program kiki ekyazisuula lwaki ndeese ekyo kyobuuzizza mu kigwa social service kale bwazza atufuga ne bwe tuzze tutambula ekyaleeta national tobutabaawo kiki kwe kuyingiramu omutima ogw'amawanga muliyo nayingiramu omutima ogw'amadiini nayingiramu omutima mukwano gwange neyerabira principle efuga ebyo tuyita individual merit osobola kyaheebwa nga situnuulidde eggwanga lyo situnuulidde eddiini yo yadde omukwano gyendi amakulu nti kiri kyeggambe ekya national unity tekikyaliwo abaffe mu gino emyaka gy'olinawo egy'etaano gye batuwadde bw'oba ogiwangadde wakyaliwo kentegeka esobola okudda ku 10 points program ezo ne tulongoosa ebintu ebyo kaakati ye mu kujjaku bwe yakitunuulira nti palamenti y'amaanyi nnyo newankubadde mu Fountain of Honours Act alina obuyinza obusobola okuggyawo palamenti n'akozesa local government naye procedure nene nga ne point zalina okuyitamu oluusi tajja kuba nazo n'asala okukozesa mu kukumbe gwa nsimbi kwonoona balimi kikuba nti tulina bisasala ebiri mu palamenti naye ate kitta bantu bw'abaddeyo nabo abakozi ebibaddewo Museveni ne South Africa tejjukidde nti abaganda baatuyamba oba bannayuganda awaliwo mukwano tebuliwo bakimanya nti onolumira mu yali alina interest zaabo kwali kuzibu interest ye yali ki kyekitiibwa kinamwogerwako obwa nnamunyiginya so si ekitiibwa kinayogerwako ku lw'eggwanga lye Okay, all right, wana flashlight na Uganda tubebaza okwekumira ku mukutu gwaffe tubebaza okutwagala tubebaza kuba nti nno kitu olunaku olwaleero mwe mutufudda ab'omugaso mu nsi eno n'okutwaliza wamu kwegamba program zetuleeta mwebala okuzaagala kitusiimira ddala naddamu abali e Bulaaya abali mu Kampala wano abali mu nsi yonna okutwaliza wamu kwe tuli wano ku Flashlight Channel Uganda tubasaba muyongere okusubscribinga and sharing our views, sharing our programs to different people all over the globe. Tuli wano eruwe n'omukulu gwe bayita Sulaiman Jakana oba Honorable Jakana wali omusajja ye mwagamba ye teyeetwalanga bali omumanyi twatuze kuwuliziganya kugamba give us your ideas tukuweza ffe kyotategedde buuza ate mumwe ku mutwe gwaffe tetuvuma ate tetuvuma ekiriko olunaku lwali twagala kwebuuza twatuwuliriza ate atulaba kino ekisanja kino gwe okirabawa biki byokisuubiramu omuntu gwe tuze n'olunaku lwaleero atunyonyolemukko ye Sulaiman Jakana yatuwulire ye akirabawa kugamba tunyumirwemu tutambule kwete olunaku lwaleero Honorable twebaza Omukama akwadde obulamu n'okukola ekisaa kino nkukyali mulamu ffe baani abali mu kussa ate ffe baani abaliwo essaawa zonna abatusinga sente abatusinga n'okunyirira tebaliiwo nyate tebwetuli ekyo kisaa kya Katonda sebwasuza otya nasize bulungi banna Flashlight Channel ebbanga lyonna mbategeeza ebigambo nga byebimu era n'empulira nga byali badde tebikyuka kinene kubanga ebyobufuzi bye twetolooleramu bisigala bye bimu naye ebikolwa ne bikyuka kale Bayibuli kyegamba nti ebiseera byonna omwana w'omuntu ayinza kubeera wamu ate mu lunyiriri olwo kuga nti kyonna ekizaalibwa omukyala kyonna kisobola kutegana tekibe nga mu kifo kimu kinaaseerera kirokanga omuntu n'ebyobufuzi bwe bitebwe biba naye amakulu nti tetujja wano mu kusembayo kwa bigambo ali eyo olina omwaganya mugazi okkerenkya nawe n'owa ebigambo byo kubanga eno si judgment tuli mu kooti Supreme Court esembayo kubanga lulu eriyo ekugamba etya nti gwasembyeyo okujja wano ojja omanyi nti ekisabibwawo nti wakyaliwo wala bwe kiraga kigifuula Supreme Court so nga ate mu Court of Appeal still you can appeal but naye Supreme Court yekuga nti byonna bye tunaasala ebisembayo naye wano tetuba mu Supreme Court oba dialogues tuba tutaddewo ziba zitegeeza nti tuba abasembayo
naawe w'ebirowoozo okusinza ku ggwanga bw'oliraba n'Jakana Nabbi bw'aliraba. Kale ebbanga lyonna nja kubasaba mbeera bawuliza abalungi n'okubategeeza tuveemu politics w'ettumbiizi. Ow'ettumbiizi tuyita emotional politics. Jakana Nabbi yayogedde ku Bobi Wine n'otwaka era n'otwagga, naye ate bwe njogera ku Museveni ekibi kye ondabira mu credit ya 98%. Oyo taba politics buba bubisi nga butategeera kyakukola. Era mu episode yayita nabategeeza anaayiga ebyobufuzi ng'onoobitegeera era n'omanya namukulembeze kwayite ki gyeweetaaga. Sooka obe ne principles zino, otegeere eddiini n'obuwangwa bwo, otegeere n'eggwanga lyo. Awo ojja kusinziirako ebyo ku bakulembeze ekyabajja weetaaga mukulembeze kikaaki ng'otegedde. Ebbanga lyonna teri bukulembeze butereva eri Katonda, Bayibuli bwetyo bwe tugamba, naye mbategeeza butegeeza nti naali ku ludda lwe litamanyi era tewaliwo yamupima kujja ku Bayibuli kye yabuuza Eseza tiwange gwe Eseza ani yategeera ku kujjako era ani amanyi ku kujjako. Kale naffe tubuuza, teri ayinza kumanya Bobi Wine anaakomawa anaaba pulezidenti ddi, naye tekimugaana lugendo lwe kutambula. Naye ate ffe bakukutisayiza ne ba-analyza mu ndaba gye tulobamu ebintu tetugiraba lwa kalwe nti obakko ku oyo twagala akyuse tutambule. Oyo Jakana Nabbi not necessarily nagambye nti Bobi Wine bwe mba ate mbagambye nti era sinnalaba mukulembeze agwanidde, buuza bubuuza principles zizo ez'omukulembeze agwanidde zeziriwa. Kale ekyo Bayibuli kyegamba nti mwebuzine ku bannanyini magezi n'okumanya mwewazisibwa ensobi, kubanga laba bwe guli omusango okukola ekikyamu ng'omanye ekituufu. Kale ako nako tukatunuulire nga kikulu mu ntambula zaffe ez'ebyobufuzi. Nabasaba okuba bawuliriza abalungi, Katonda bampere omukisa. Era nange Katonda abampere omukisa nga tutandika program olunaku olwaleero. Sulaiman, twebaza Omukama nti programu zo zonna ziba ziyigiriza emisengo. Kati simanyi kuba n'olunaku olwaleero nti comments ne advice tufuna beebaza ebigambo byoyogera, ate mulimu n'abeera abateebaza. Naye ate Omuganda bwe yagamba nti tekiwumira matama abiri. Obutawumira matama abiri kyawule n'okuba ne grief n'ennyike ku muntu. Ensalo ne fitina tekiteekawo tekiwumira matama abiri. Kibaali bategeeza tekiwumira matama abiri. Bwe kyotalinaako nsaalo n'okyekera bannanyini bakyo bakitambule. Ekyokulabirako kyekiriwa. His Excellency the President alina obujja eby'obusiraamu n'ensalo ne fitina, naye ate ye mu Kristaayo bwonfuna bulungi tekyalibadde kituufu. Naga nti anze ndi mukulembeze generali, amadiini gonna nga bagambye nga talina buzibu ku musiraamu, talina buzibu ku mulokole, talina buzibu ku gundi, naye ng'ate si wa ddiini eyo ekibategeeza, kubanga tekiwomera matama abiri kibeeramu n'entegeera eya humanity. Gati nonkodde nze sikikoza naye bannanyini baki abakikozesa mubaleke. So ng'ate kino oli tataddewo like ate batakomentinze takulaze kyalaze, naye ng'ekimulimu aga nti tunayongera okuteekako like season ffe tujja omutumbiiza. Abaffe twajja kutumbiira ebisibe byatuleeta tuwa magezi akkiriza tukize ne Kristo bamutegeeza Katonda nti Yesu buli abaana ba Yerusaalemi enjiri akkirize n'agaana agaanye, naye bantegeereza wakati wa bibiri ekimu n'empeera yaakyo. Kale na bino bwe tuli tubabunyonyola bunyonyozi, akkiriza n'okkiriza, agaana n'ogaana, empeera y'ebibiri weeri. Being arrogant mu tteeka waffe tukugamba nti butamanya tteeka ekikuggisako omusango. Kiso bwe tubudde okutambula. Kale awo tutambule era tulidde okutambula awamu nammwe mukkirize tutandike olugendo lwaffe olwaleero. Honorable, ekisanja kino 2021 kyatandise bulungi era tusuubira anytime from now okulya kabineti ya ruling system. Nankubadde aba opposition bamaze dda kabineti ya bali busy. Shadow government bali mu kitetenkanya ewabula ebyenaawabula. Kakati nga ggwe olowooza kino ekisanja kino
okirabawa in terms of social service delivery. You know, generally kuba nti kyetuloza essaawa zino abantu twali badde tulina kyetusuubiramu okusinga ku biri endwadde obulina emabega. Generally olabawa ruling system eno ebintu egenda okukola enasukkulumamukko oba basically atuliza naawe atulaba mulowooza kino ekisanja kigenda tutwalaba tusuubiramu enkyukakyuka mu bintu mu nkola ya gavumenti obani bayibuli etugambye nti ani ali ewala nekyo kyamugerebwako ekyo kitalituukako awo tugenda okutamba. Lwaki ntaddewo olunyiriri olwo nti omwaka 1899 oluvannyuma lw'amadiini owekitiibwa Presmalia Mungu mpapula lulwamu nnyo era nga ne Presmalia Mungu oyo yali muzungu yawandiika ebitabo bingi nga munnamawulire naye mu mwaka 1906 yavaamu statement egamba nti kinneewuunyisizza ebbanga lyonna era bwe ntunudde ku byafaayo ebyemabega n'ebyafaayo by'olwaleero kimpadde ekyokuyiga kinene naye ate kyetwapima mu ebyo wakati w'amadiini nga galwanagana kyanneewuusanga eggwanga lyali limu naye ate mu kusembayo eggwanga eryo erimu neriddamu ne unifying tekyali mukristaayo teri katoliki teri musiraamu bonna bakkiriza mu nsonga obufu babussa mu kabaka naye amakulu ye kyeyali ayogera ku ekyo era nga kyayagala kyali ki yamanya nti abantu baamala ne bategeera nti ekitwanyagana kino kiriko bannannyini baakyo abajja nakyo abaffe yeffe baani ne bagaa nti fonna tuteekere mu ssaabasajja kabaka tuwulire nga ebuddoko ekyajjisa ku kabaka obutaba na ddiini obuweerezaawe naye wano ewaffe tutunuulire nnyo lwaki his excellency the president olwaleero bwe yava mu 886 ne tujja n'ennyingo 10 zetuyita 10 points program kiki ekyazisuula lwaki ndeese ekyo kyobuuzizza mu kigwa social service era bagiteekamu nga nnambike toga nti social service kwe tunaafuluma tujja kutunuulira nnyo abantu n'embeera zaabwe bwe zigenda okutambula naye ali eyo abuuza social service kitegeeza ki? Social service gwe munnayuganda ndaba ali abroad n'ali wano nawa munnaggwanga ki na ddiini ki oba ofaanana oti oli mugwira social service amakulu gaaki kiri ekintu eki gwe musolo okuva mu gavumenti ng'emaze okugukuŋŋaanya ekyo kyegenda okuddiza abantu nga be bakyesonde ebayita social service. Oba ntegedde kaakati social service yenna agibanja erina kubeera mu major 4 factors etambulira mu economical, social, political ne religious ne kalicho ze factors 5 naye abaffe tubuuza mu ssente ezo ze tukuŋŋaanya n'emisolo gyaffe infrastructure ebeegwera mu economy physical development naye tubuuza ssente zonna bw'oba otunudde mu kyobuuzizza nga sinnatuba ku social service NRM ne gavumenti yaayo tulina ssooka tunulira ennyingo 10 zino ze yajja nazo zibaddemu amakulu oba ne tukooneko kale ku 5 oba 4 tusembyeyo social service. Ennyingo esooka bayogera nnyo ku kigambo unity, national unity. Kaakati bwe twogera ku kigambo national unity mu ntegeera ye tuba tulina kukolinga states 13 ezo ezaalekebwawo omuzungu nga yagadde otandika ekigambo Uganda bwe tuba tugenda mu federal tuba tunuulira the states 13 naye tubuuza kyekireese olususu lwa his excellency the president ne bannalwanda banna okuba n'ensusunga za njawulo ku bannayuganda basigadde awo national unity ojaba mu states 13 lwe lwa Bible likubuuza nti ddala bayinza okutambula byo okujjako nga baagalanye awo waliwo omukwano ng'oggyeko states 13 lwaki Buganda mu myaka 35 tukyabanja eyo waliwo national unity awo
bewajja nabo bakyabangi mu states zesigadde endala mukyayinza okubanja awo national unity tugitunuuliramu mu ekyo kale bwazza atufuga ne bwe tuzze tutambula ekyaleeta national unity obutabaawo kiki kwe kuyingiramu omutima ogw'amawanga muliyo nayingiramu omutima ogw'amadiini nayingiramu omutima mukwano gwange neyerabira principle efuga ebyo tuyita individual merit osobola kyaheebwa nga situnuulidde eggwanga lyo situnuulidde eddiini yo yadde omukwano gyendi negamba ku lw'eggwanga Uganda Dr. Heebwa nkuwadde minisitule ey'amawulire naye bwe mba ngikuwa nkussaako bino buli nsobi yonna eteeka okuddira era ojja givunaanibwa tiye essente bwezibulye ne zibaamu ekkoona owoogwana woolaga ku bibiri bwe kiba kigwanidde kalabba bakakuseeko bwe kiba kigwana kukusiba mayisa genda n'ekyo bwe kiba kya myezi 3 kisaabirire eyo individual merit naye ate ye amawanga bwe gaamujjula national unity yafa mu 10 points program eyeri 0% ewakiseseetusi kaakati kikyuse mu myaka 35 wanaabaawo ye okukyusa ku mukisa kino eky'omukaaga agaye nti abafu naffe katwekube mwoyo byetututteko bitumala katuzze mwoyo gwaffe eri eggwanga n'abantu abalituddemu tuwe social services zitambule osooka kuzimba muggwanga n'ozimba essuubi n'obwesigo mwebiri olwairo bwe ndaba ku Dr. Heebwa abanyakitala abo batubbi nange mbamu nkuba ate muvaawo muli bachwezi family gyemubeebamu kaakati mwe muli bantu newankubadde bali banairohamisi banairotics beebo nfuna bulungi naye bwe tuba tugaba western region bunyoli egwawa kwebale nnyo naye wali obubyeki amakulu nti kiri kyegambye ekya national unity tekikyaliwo abaffe mugina emyaka gy'olinawo egy'etaano gye bakuwadde bw'oba ogiwangadde wakyaliwo okwentegeka esobola okudda ku 10 points program ezo netulongoosa ebintu ebyo oba nedda tukyasaatuuka busaatuusi olwa interest ezitukulembedde mu maaso efakite naye ngazi awatali mukwano tewaliwo bwesi tewaliwo ssuubi tewaliwo kale mwe byobuzza mu kisanja kino national unity suubira nti kenjinyonyodde kukamala n'abasigadde okusobola okutegeera ekyo kyo 0% kitunnakutesekwa kigere ensonga ey'okubiri yayogerako nnyo ku nsonga egamba okukolagana n'abamawanga agatwetoolodde n'okuzimbayo omukwano ogw'olubeera n'emikago bwe pulezidenti bwe yajja akozesezza nnyo paalamenti okusukka ne ku buyinza bwe nga ssente ze zonoonye paalamenti asitayamanyi obuyinza paalamenti bweba nabo erina obuyinza obusobola okuyisa ne bamugjamu obwesige erina obuyinza obusalawo ku nsitalo ez'amawanga eziva mu jurisdiction y'ekigambo nti Uganda erina obuyinza obuyisa amateeka newankubadde asenti bagimusindikidde mu kawaayiro aka 9.8 n'atuukayo ne banga gundi eyezze emirundi 3 paalamenti bayiga 2 mutuule muyise etteeka eryo either yataddeko omukono oba nedda obuyinza bugazi obwo ofuna bulungi kaakati ye mukujjaku bwe yakitunuulira nti paalamenti y'amaanyi nnyo newankubadde mu Fountain of Honours Act alina obuyinza obusobola okuggyawo paalamenti n'akozesa local government naye procedure nene nga ne point zalina okuyitamu oluusi tajja kuba nazo n'asala okukozesa mu bukumbe bwa nsimbi kwonoona balimi kikuba nti tulina bisasalala ebiri mu paalamenti kaakati bwe tudda ku kyamawanga gayi lwaki nkugambye ekyo Museveni atabadde amawanga gano South Sudan n'agenda Somalia Congo Burundi Rwanda South Africa ofuna bulungi gonna agalwaniddemu under whose jurisdiction and person mukuwa ebiragiro parliament obukonna ssente za muli wa musolo ofuna bulungi naye ate kye tutafunyeemu
kyetwali badde twagalamu kwe kuzimba unity wakati n'abamawanga n'enkolagana relationship ennungi, naye okuva kwa Museveni kijja kuleeta akabasa ku bamawanga abo okwagala okulwanyisa Uganda beesasuze. Kiba kitegeeza eggwanga teryafunamu lwaki yagenda okukolagana n'abamawanga ofuna bulungi. Abasinga babadde bamula mu East Africa nga yembazuulu yennyini okwagala obuyinza obwekitiridde n'ateeka entalo mu bamawanga ate agagateetoolodde, so nga entalo zakuzza omuzigo obutali bulungi era tegujja kuumya nakabulungi. Point yakumeka awo simuwawo credit bamawanga kitta bantu bwazze mu South Africa. Museveni tafuddeyo kwogera kutegeeza bali, era tekyali badde kyamakulu kubategeeza nti Uganda ye yanunula South Africa 94 ate anibawo obwetwaze bwabwe yatulinga abasirikale wanene enewa Musinga n'abaweereza bagende balwanyisa South Africa bajjeko omuzungu yali Museveni. Naye ate kitta bantu bw'abaddeyo nabo abakozi baddewo Museveni ne South Africa tejjukidde nti Abaganda baatuyamba oba Bannayuganda. Awo niwo mukwano teguliwo, bakimanya nti onolumira mu yali alina interest zaabo kwali kuzibu. Interest ye yali ki? Kyekitiibwa kinamwogerwako obwa nnamunyigi, so si ekitiibwa kinayogerwako ku lw'eggwanga lye n'abantu baali. Oba oyogera ku Museveni ekitiibwa kye wekijja zaabalwanyi musajja atabadde amawanga. So tebayogera ku ggwanga Uganda nti eggwanga eryo ly'amaanyi lwa Museveni. It is impossible. Kiba kitegeeza ku credit yali individual interest. Tugenda ku point eyokusatu ziyinza okwamenyeramu. Twayogera ku nnyingo nnamba 7 eyo yali emalayo byonna ng'ateegatta points zino omwendo ogusigalidde. Naye bw'oyogera ku national economy nga tulina kugenda ku kirala kyonna economy y'eggwanga bwe twajjira wano Omega Kawejja n'atujerega naga nti Uganda nagisanga nga enclave nga kantu kati nnyo kati kanga kanka atom naye nenzijanga nkagaziya bwe twatandika si bwe tuli kitawo endowooza yakigwako kubanga ate ekyo kyeyayogera yali alinyirira kingdom zizino abala kibataalaba. Museveni si ye mukulu ku buwangwa. Amakulu Bunyoro Kitara bweba yeeyita nti gwe mwezi ne yeeyita nti yenjuba ate era kyekitangaala ye yakisaayo Museveni. Webale nnyo bakabaka baabwe olwayo tuli ku 27 igulu Simon aba ku 27 ofuna bulungi. Tubuuza supremacy ya Bunyoro ye yagisaayo so nga ate bwotuna mu kyasi kye-16 Bunyoro yada nga weeri n'amaanyi gali mu kyasi kye-17 amaanyi gali we gatandikira n'okubuulukira ne bajjanga batambula. Bw'otunda mu byafaayo byabwe kuva mu 662 bennyini bakabaka bwe bujja obasoma bawera 50 naye tubalako 47 tufunge mu 18 nga 14 1614 tutandika okujja ne Bunyoro ng'ejjeegaziwa. Naye ebitiibwa ebyo byonna bye twatuuka ku Bunyoro Buganda n'ebaayo Busoga n'ebaayo esitati 13 n'otawa kitiibwa nti zaakola abaffe gwe babiteekawo ebyo. Otusanga tuli mu enclave bajjajjaabo baava mu bajja ne bayamba wano. Walina kusooka kwebaza abo abaasooka n'ebitongole byabwe baakola bwe Bwakabaka mu 17 mutali ggwanga lyo lyakunalwanda naye wavuga nti otusanga mu enclave n'ojja ng'otuzimba economy gwe gyoyogerako bwe tuba tukubalira mu bayifu n'abategedde economics ngani nkulaba nti mu myaka gyonna 35 wakukola ebintu bya myaka egyo ebijoka mukulembeze nga ate eggwanga lyabo temulimu kalungi ne Uganda kagaba nabwekityo economy mubagyonoonye ate gwakulembedde so si mubagizimbye. Interest eretta ekyo mawanga olwaliro olususu lwa buli munalwanda gw'olaba lulabika bulungi okusinga ku bamawanga abasigaye. Tetugaye nti bonna mukaawe abasinga abali mu gavumenti ensusu zaabwe za waggulu
galabika obulungi dokita omukisa gwe gukuleeta nti wakula olunaku mata ekyokubiri gyokulidde nga akasana si kangi newali badde ofunye okufunyala kuba nti olinga anywa wala gyenyo okufuma okufeesi so nga mbeera eggwanga uganda naye bw'ogamba ikonomi ne tubanga essaawa yaleero eggwanga uganda nkulaga kyakulabirako lya seasonizes omukulembeze yenna ategeera eyalibadde asembayo olwaliro nga mwavu enkola ye yalibadde nga mu kaseera kano afisa akakadde buli mwezi ku ggwanga uganda n'obugagga obwetuddemu ng'omuyivu asembayo okusasulwa atandika ne miliyoni 2.5 omaazi wa Museveni mu ekonome ye ate abataasoma bakozesa baasoma akatubuuza bwasomera kiri Uganda mama nyabo oba ofuna bulungi twebuuza bwe kyakula kusomera osome kyali ki kisetasi economy yatussa equivalent naye ate abayivu batussa under situation wano Muteesa mu mwaka gw'olukumi mwenkaaga mwena yali amaze okuteekawo kyetuyita middle income status era ngaetambudde kumpi emyaka 7 n'atugamba nti buli muganda yenna waali alimu omusiri ogugwe ogwa gavumenti ne gwanajjamu ensimbi gw'emmere gy'oli ewaka mulala ogwakabaka mulala ne gweno byetunda oba nenkamuyo mulala naye nga gyonna emisiri gijjo nga bajja ne bagirambula nga gwe ogwakabaka guli biddawo era Buganda yagaggawala okukamala abantu bonna baali basobola okuyimirizaawo abaana mu kiseera ekyo ono middle income status ye gyazaleeta yakusaatuuka busaatuusi tulimbiraawo tukola kunyeenya matama nothing kulimba bulimba mu ntegeera eyo bwe kitunuulire Dr. Hebwa nga musomye n'abayivu bayitirivu mu ggwanga Uganda n'otugamba nti irrigation system otusibidde bucupa is that worth it? So nga wano okukeera obukezi n'ogamba nti okusinza ku gold gwe tusima mu kirombe ky'egundi ogwo percentage enegwa mu ggwanga eritusimamu gold ebeerewo ne percentage endala eyambe bannayuganda tugenda kuleeta bitrakita 50 pa gombola abalina abantu tekewo ne sente ne banka egenda okukola mu by'obulimu agricultural bank basobole okwewola balima ennima yaabwe gavumenti efeyo mu kunoonya akatale kasooli gy'alaga omuwemba eŋŋaano taaba pamba emmwanyi n'ebisinga ebiri awo abaganda n'abantu bonna mu ggwanga twali badde teri akyasaba gavumenti bwe twatuuka mu covid tuga nti gisondereye ate boonyonyonse basondeki ekyo nakyo kibuuzo eyo ikonomi awogerako era tugenda kwogerako awo dakiika ng'emu omanyi abantu emitima gyabadde gibewanise nnyo olunaku olweku nga bagamba agenda kutuuzayo mu lockdown ate nga ze twasonda yazitwala kakati awo tuba tugenda kuddawo gwe twetwologa ntwebuuza ekisanja kirimu mulamwa kikaaki ye bw'amala n'atuuza mu lockdown kakasa nti amaze okukakasa nti kubanga ssente abategeezezza nti tulina ezitumala era okutulabirira ebbanga lyonna olwa lockdown empya kale buli muntu addeyo yeebake n'emmere ejja kuba ku naye bayibuli ekugambye nti ataakolenga taalyenga kale gavumenti wekwesazeyo nga yebwe buweereza bwayo gye tulabirira tekigaanibwa naye amakulu buto bwa birowoozo oluteganyisa ekyo nolowooza nti bw'onookola ebyo amaanyi gajja sigalawo nga magazi byakyana kitone era bye mbagamba nti nammwe abajja abali ku opposition mufeeyo okuba n'obwongo obusobola okutunula mu ebyo kiki ekibafudde ab'opposition amulaka mugugjeyo so si kuwoggana Museveni akaddiira agenda nga si yabulolo imwe mwamuleeta oba ajja n'agenda atyo musseewo ebirowoozo mu bantu mubabitegeeze mutambule muve mu kuwogganira ku makubo street eyo Uganda mukube enkuŋŋaana eziyigiriza ki kye mwetaaga bannayuganda balaakinga ki magezi mugabategeeze so si ntegeerayo bwazze ebizibu bye manifesto ntegeerayo ntwala eyo eyo si ntegeera tukyabulamu okwetegeka we lack strategy we have no plan
ate gwe ovuddeyo gamba oli amaanyi ge ate gwe gwezimbira awo tewannabaawo nkyukakyuka yonna eraga opposition yeyimiridde opposition eriwo ekyalaga nti Museveni yabateddewo opposition ge magezi ge twetaaga oligega nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna nebyebagalibwako dokita ng'onojja wano tewasaatuse kuva eno oga nti aa kati kaŋŋende wasoose na plan konaleko gyoli enkya nja kubaayo n'ensonga zetutwakkiziganya buli sande nkwagala abantu bakubanja nti ddala endagaano ekyalinga bweri nti jangu bwenali badde nafiirwa nage nti twafiirirwa that is planning naawe ajja vaayo ng'otegedde nti eggwanga ndyagala bagenda kugula birowoozo ki tuwe pulaani ne strategy kwetugenda okutambula ng'osinzidde ku ggwanga gyebirimu eggwanga abantu baali badde litambula lite awo mukulembeze oba n'amagezi ag'enkizo g'okulembera fe tuyinza okwagala ekituufu nga twagala noga nti aba yenna abategeeza ekintu ekyo nekirimu obulabe bwobuno ate bwokunyulula nga kitegeeza adjusted ensi ekyo tuyinza okukalambira ffe nga kyetwaga kyekisembaga kyaa mbategeeza butegeeza awo mugenda kutomera naye nga omukulembeze wammwe ndaba kino ekigwanira awukyakyeru noti nesala abantu bagaki naawe wajja ngaotambulira kwekyo bwekiba kikyanga bw'oyibireko nga wajjanga sweki kale byakutunulamu nnyo nga opposition olwairo bwenyedde mu paalamenti ekisanja kino etandise na kutuyiwayo yalonze sipiika mu nnonda gye yalonzeemu amakulu nti ssente bwe zaayitira mu paalamenti nga atula okuba tusindikayo abatakuziddwa era abatafuddeeyo ebbanga lyonna tugenda siga tukyatomera muntomera yeemu kale wano n'omukulembeze anajja nga wawaggulu akyalina omulimu munene okuddayo tutegeeza abantu mu states mu bifo ebiro ebisatu oba structures za gavumenti esatu ng'akutte executive yennyini ng'atandika ne baministers okubategeeza nti okujja kwammwe erina kuba individual merit not thinking for you oba mulina okulowooleza gavumenti obuyinza bwemba mutambule mu bamawanga mubawadde okusobole okutanga okusakira eggwanga kituufu n'osokolongoosa executive n'ogizza mu layini mu ntegera y'eggwanga eteekeddwa okubeera etya n'obateekamu n'ekibuzo kibagamba nze pulezidenti eyalondebwa naye tekyategeeza nti nze asembayo mu kutegeera tutegeera ffenna kale wennaawaba mu ŋŋambirewo nga bukyakola ki nga bukyali obuyinza buno tubukozesa ffenna executive muba ekintu kimu ne pulezidenti nodda ku paalamenti n'otandika okutegeeza abantu abawansi okubategeeza mutandike okulonda abantu nga mubasunsudde nga musinzidde ku ntegeera so si mwana waani newankubadde bayibuli bwebuuza ensi si bwegaba naye omwana okutegeera ekyo obuweereza bwe butambudde butya nfuna bulungi ekiyoka tusebyo ne judiciary ekwasiganya ensonga z'amateeka nayo gitunulamu okukakasa nti bwe tuba twogera ku kigambo judiciary amakulu tunyigiriziddwawa yenjala ebabadde balimu ate ne babulukira mu bantu nga tebawukanye n'abasirikale omusirikale bwakunyigiriza n'owekkooti bwakunyigiriza oba ontegedde bulungi kale awo tusobole okujja ntugaa ntuzimba eggwanga naye nga gye butavudde tubadde ku kigambo ekigaa nti ikonomi y'eggwanga ogirabawo eyo nayo tugiwa 0%, kubanga omwavu wa Uganda yali badde aliwo yali egombye kugenda bweru yali badde asobola okwerabirira netambulako ng'ovudde mu kigambo Buganda wano nga tonnagera mu bitundu birala sesetula ebigere byokka bya mayiro 20 ng'ovudde mu kibuga oba 3 ojja kulaba abantu bafaanagana nga bwetotunuulidde enguudo z'obitako yingirako katono mu byala ng'omwana ali kumpi n'ekibuga n'entegeera ye ekitali ku mirembe mikadde tamanyi ngatto oba nfuna bulungi babeera ewaka n'amala ennaku 3 banywa buugi teri mmere gavumenti ennafaayo ku bantu ekigambo kyosaabi kale awo ikonomi oba ogyogerako egatta biyitibwa kumanyi the writers ng'oli musajja muyivu edda zabanga black katinaku tuliko whiteboard markers. There's a writer who said that there's what we call 4 P's. Poor planning leads to poor performance.
If you plan it properly, then you will see the positive results. You plan poorly, you see poor results. Should we say nti tetwina proper planning in for Uganda? Do they even know what it means by having 4 P's? Poor planning leads to poor performance. Ebbanga lyonna nabategeeza ebigambo bino ng'atera bituumiddemu okubitegeera abali n'abatuuliriza ne bekikwatako mu nsonga zonna. Paalamenti mu ggwanga bw'efa kitundu kinene nnyo ku pulezidenti abaaliko. Naye olw'okuba paalamenti yaffe ate yattibwa aliko pulezidenti, we cannot reach to that. Naye amakulu mu bigambo bye mbategeeza mu 58 natwali tunnyonnyolako butya paalamenti tutajja gibala mu myaka gyayo 10 ne bategeeza ebigambo bye nti twasigala ne tubeera laagi ne mu kintu ky'omuzungu so nga ate twali badde tuteesa ffe abaddugavu ffe eggwanga lyaffe lyagala ki mu paalamenti. Ne mmanya nti tuli states 13 mwe tulina okutegeerera awo. Yita abagwa mu state y'e Bunyoro, state Buganda, ne decentralization gye baatusizaawo yali ekigambo federal. Entegeera yaffe buli musingi ggwanga Buganda kyekyokulabirako kyembawa tulina bye tugoberera. Lwaki watumma access n'osindika ssente mu madistricts n'otazitizindika ate Buganda yeedisseminating essente zaayo mu madistricts? Wali otwagaza amakulu nti byolaba bipulaninge newankubadde bifo ate ye pulaani yabyo bweyina okutambula si bwewuguusibwa butategeera bategeera kye bakola. They had the vice It versa. is intentional. They had the poor planning. The poor planning teva ku bo butategeera eva ku bo kuba intention yaabwe bwe kusigala nga bw'oli. They planned osigalenga butereevu kyenkugamba. Oh yeah. Teri mukulembeza ajja atalinamu bwongo bwe taali baddewo you are digestible okyuka ne mbugwagwa bw'oba teyakyuka mu mbeera z'amiini yeemenya lwaki gwe kitawe tosobola kukyuka. Eggwanga terigulwa era terisasulwa. Museveni bwesasula nnyo tugenda mu nsiko kubana waliyo wekka teriyo wekka amakulu mu ebyo byonna byolaba pulaanizi weeziri so sigamba nti tebategeera ze pulaanizi baagala otukuumiramu kyegamba nti Katonda tulina kumusaba nnyo abakyuse bukyusa myoyo gyabwe agikake. Naye ekyokugamba nti 4 P's bamumanyi okukusinga naye 4 P's zaabwe ziteeka mu nkola ku bikyamu era nga bakyagala nga bwe kiri era bw'okiraba not necessarily nti tebamanyi. Ekyo kikyalimu okuzikiza amawanga ne supremacy yaago lwakawanga akamu akabanalwana okukakasa nti kasigala nkali so nga ate pulaani zonna zibakoze mu bukyamu bwazo kekabasa akaboolekedde kkiriza obaga kale mu ekyo kyokugamba nti bategeera kiki bakola bakimanyi batunyigiza bategeera kale n'alibasasula ategeera yoti tusobola twewuguusizaako tugambe nti mwamanyi ekirungi etteeka livuga nti olutamanya tikikugisaako musango kyo tukitwalira awo akayingako omukaaga enokooti kikugisaako musango bwetuba tubavunaana oba ensinga ebavunaana abalibeerawo baliteeka okuba nti balina okuzitimwali ebimwakola kkiriza obagaana supremacy ya Museveni okujjako nga tategeera kutegeeza bwe yatandika mu 1986 ng'emaanyi gayoleseza essaawa zino mukadde kiba kitegeera oggwerera kaakati entegera y'ebyo by'osiba wateeka mukulembeze ekyagenda okukusikira agatte ku bubiri ntegeera yeyina okwawukanyako kinoga nti tunyigiriza nnyo eggwanga lino naye ekituufu tulemeddwa gw'okaddiwa lyali likaddiye ensiwe era yakuba oba wooli oba tuli kakati kukyusa kw'ebirowoozo byaffe kitunuuzaawo ensi tugita tutya
ebeere mu hamone yaayo, ebeere mu kutambula kwayo okutuufu, so si kuba mu buzima nti atajja kigere naye nga ate alimutation. Ofuna bulungi awo kopi saagala luzogereko. Paalamenti yaffe yennyini yo kennyini yeyina okukyusa ebibuzo nga tufunye sipiika ategeera, so si kika kyoba olanya bapapeti. Entegeera y'olanya ne Museveni egamba etya nti Museveni bw'atunuulidde olanya nga kipapula kye agenda mumuyitamu okukeera enkya tudde mu nkola eya 8 baba nga bakutte 2 nga bwe twateekawo nti ekibiina ekisingamu ababaka abangi tekiba kironda pulezidenti. Ekireese olulanya n'otuteekamu ensimbi ennyingi okukuba oli okunuulira ono nti asobola okujja. Bwe biba biganye nga birabika tebiyitambule bulungi, bayise etteeka eryo bagambe nti ekibiina kinaleeta ababaka abangi kiba kivaamu omukulembeze w'eggwanga. Gwe sooka otunuulire lwaki Western Region nga katundu katini nnyo bwe kati kavaamu ababaka abali half of the parliament. Bate districts nnyingi nga baagalamu ekintu ekyo babaka kweyongera abanaasirawo mu nsira weeyaawe. Kale mwekyo bwe boleeta olanya waliwo gwe kyolina okulindirira ebyobufuzi bwebityo bwe biva noma nti Museveni akutte ekkubo lino ennongoosi zeeyo gy'aleeta n'anyigiza ennyo olanya kadaago okuleeta olanya interest ki ogenda okwaza olanya nga noweya w'omulaba mu qualifiable noweya w'omulaba wanaabeera stand for naga nti am still stand still sigenda kuva wano ku nsonga ABCD naye nga interest eseba mukama wange woligwa wembigwa gwolitema gwendyetikka bwati byakigwagwa nnyo entegeera mutaaba n'enkola mu gikyusa tube mukuba ebbuloko ebyo bimwetaaga bijja kuba automatic naye si automatic nga bijja nankwe zakubajjira awo ebyobufuzi oba obibala bibalire mu magezi so si ate mu bugwagwawafu. Buganda we tuli nga Buganda ekyali nnamu Museveni there is nothing kyogenda okukola ekipya osinge ku muzungu emyaka gye tumalamu 68 naaba nga yalema okuteeba ggoolo ye ng'ogiteebe it is impossible. Nkikuddiramu Museveni ne buli keera enkya n'okola otya tosobola kuteeba ggoolo. Mu myaka 68 yalema omuzungu bukitawo omunalwanda ava eri mu busa ogiteebe it is impossible. Wabula tukussizzaako amaaso n'okulaba kwaffe tugamba tutya newankubadde tukulabira mu kyennyalo kyatula watukulu ebbanga lyonna tulifuna flash ekikuutawo. Kugambye ebayibuli yabuuza nti waliko esizani amanyi majjago bw'otaamanya majjago bw'otagenda kumanya magenda. Bwemba muganya okwemenya n'okubuuza ensi kkubo kiryeteekeddwa okukwata mulowooza nti mujja kupaaluka bupaalusi ne kukozesa emmulu n'amaanyi awatali magezi ebigenda okubatwala kale ekonomi nga tugivuddeko tutunye ku nsonga oba ennyingo endala tukalabira kubuyigirize mu 10 points program education system nfubu ate ye COVID bwe yajja yamuyamba kirala okutugwagwaliza ddala. Eyamba ono education system y'eggwanga Uganda tewaliiwo bwettanire bwonna. Mwana wateekeddwa kusoma myaka kuva mu 1 mpaka 7 naaba nga teyiga Luzungu. Oba osoma kino myaka 7 ng'ate mu nnambika ya Katonda jjajjaffe Adamu mu bayibuli bw'omusomako yategeera buli bimu. Naye amakulu Katonda yatwanguyiza ennimi zino ekifuba okituulamu emyezi 6 esatu osobola okuwulira nga tonnayogera esatu gikumala okuddamu okwogera communication never ng'ate babaze obwongo obunafu emyezi 6 yes. Naye tusoma Oluzungu okuva primary 1 mpaka university nosanga professor naye nga byayogera bya kisiru cannot construct a sentence for full hour. Ninga gambia so emyaka 20 gyamaze mu kusoma obaasa izanibye
akuwalisa njo era nange sirako naye ate weewuundi mu education yaffe twali badde tuli ku status egamba abaana oluzungu luno tuluteekewo nga learning subject naye tusomere mu nnimi zaffe naye oluzungu lujje nga lwa communication twalifunye abayivu abasobola n'okuba n'ebirowoozo mu nnimi zaabwe ezitegerekeka tufiiriddwa bamemba ba palamenti bangi lwaki tebateesa lwa lulimi abaana baffe bangi ab'ebyobufuzi abategeera mu nnimi zaabwe naye nga mugezi n'omuguzaawo obalangule lwaki nkikutegeeza mu education system yaffe enfu yalan behind lwaki olwaleero tukyali mu ggwanga eritugamba olulimi oluzungu national language nga twafuna obwetwaze ziyitibwase obwokirima ejali ddala twafuna awo dokita obwetwaze nanti bagamba tuli mu global village ng'ekyalo ekyo bakiyita batya ekinamu oluzungu global village ogyegattako osoose kwezo gwani olyoka begattako wetwalayo bwetwaze nti global village genda osobole mu america genda naba global village lwaki ofuna passport anti global village tetuli mu global village ebyakyana kitonga tonnaenzuula ate global village ozinyumyako nze gambi gwe saatuka ove wano ogende kwembaso bagenja bagenda mu america waffe tuli mu global village genda ebategeeza bakutwala kaguddeyo kale wano education system bagitta nga tukyatunudde akatundu kali namba 6 kaga nti olulimi olwokubiri lunatwalibwanga mu mateeka n'eggwanga luswayiri noga nti tetwefuga oluswayiri mu ggwanga uganda bakyabalwogera ekibatta kiki okugaana okukkiriza nti olulimi olusinga okubiri uganda lufule national language tulusomese abantu abalwaga kubanga wali capital city ne bizinesi ezisinga ziri wano mu buganda ekyo si bulabe naye ng'ate bwe tuba mu masomero gaffe leka omwana asome olunyolo olwo afeeyo nga profesa yasomera mu lunyolo olulimi tugatta oluzungu aba yali mu buganda kubanga tugize nga learning subject naye essomero ewammwe mu lulimi lwe abaffe China n'abawarabu amawanga g'abawarabu osangako nnimi nzungu bazungu be balabirira naye notuga nti a sovereign country era nojogeko mu kayiga akasooka mu constitution yaffe nga bwe tuli sovereign naye nga te sovereign gyetwogerako ate twogera lulimi lugwira is that sovereignty no iyi nkuonagana yakika kimuntegere yaffe yabaddugavu nekitwera kwetunulemu tulina abakulembeze kwe that this is a sovereign state ate okyogenda mu lulimi luzungu sovereign state ekitaliyo nawo abantu batomedde mu byenjigiriza ne constitution y'okumenya amateeka agaffe obutakyusa kawaayiro kali kubanga era mu nnyingo nnamba 6 obuvunaanyizibwa bwa central government okukyusa constitution na buli kawaayiro k'amateeka we kali bakazze mu nnimi luzira baali bakikoze kale education tusokeddemu tutunule bwe twali tuva mu byoto byaffe twakyuka tutya omwaka ol'1977 ne'79 ensomero yasooka nga yabito nga tuva mu byoto amasomero agasooka nolwenda olwere nelwenda mugumu namiryango netujja nga twogera kwa nabisunsa namagunga bwetyo tuzetambula lwenda mwena